Tewandekera omwana. Lwaki wakwanye omuwala? Lwaki wakwanye? Ono yakwanye omuwala. Ati yakwanye. Tewakwanye omuwala ku Facebook. Lwaki wakwanye? Tewakwanye omuwala ku Facebook. Tuzo wanunga entertainment ndine mwami Suga lawyer wange nawe muganda waffe mu entertainment nga niwankubadde ndi boss wo tuzo wano olw'okuba nti ffe mu entertainment tusiga tuli ba family tusiga tuli ba Luganda ekindeese wano okugamba ku mwami Bajjo omusajja oyo mwesonyi okuva n'olwaleero olw'ensonga bajja kwana ate omuwala Alisa ansinga akabina Alisa boss omuwala muzungu namukwana namunteekako sisobola kuvuganya na muwala muzungu so navuganya muwala nsinga kabina era nesonyiye Bajjo okuva n'olwaleero mwesonyiye kamulekera Alisa bossi omuwala asinga akabina sisobola kuvuganya na muwala muzungu era mukwanjula so mwami Bajjo tata abana mujja kubeerawo mukwanjulako mbeerewo ku mbagayo nkwagaliza birungi sebo mukuwonye ate n'ekyokubiri ntwala omukisa guno banaffe tukisookerako ddala njala kwebazanya omwami Bajjo kuba namukubidde ne mugamba Bajjo oli wa people power naye oli muna Uganda ate oli mu entertainment industry so njagala ogyeyo omusango gwawaabira full figure oluvannyuma lw'okuwaabira full figure yantumabega natupira n'abakulu abalala mu entertainment natusaba twogere ne muganda waffe Bajjo amusonyiwe omusango guliyo gwe yamugulako gw'okumwogerako ebya Kalebule n'ebirala byonna akoleki amusonyiwe so olunaku lwaleero full figure yeetondedde mwami Bajjo nakkiriza nti kituufu mbadde nkutyoboola naye alabirira abaana ndindako katono nti mbadde nkutyoboola so naye nja kuwa ekitiibwa kyo era sijja kuddamu kuzanyirako so mwami Bajjo nakkiriza wamu ne lawyer we Bakatende Sempeebwa ne mwami bali ku ddembe ne bakkiriza nti basonyiwe full figure era talina ssente zamusabye amusonyiye n'omusango guli mu kooti bagenda gujjayo so ababadde bawaga Bajjo okuswaza full figure bano abantu bavudde wala babadde bamukwana ebbanga ddene temututabula muleke ono mwanyinaze wange alina ekizibu kye n'oli muganda wange alina ekizibu kye bona abasajja tebaali antama bona boogera
so temuddamu kubatabula mubaleke buli omu akola ebibye omusango guli mu kooti guvuddeyo nebaza nnyo Bajjo okukkiriza n'abakulu abalala ababadde mu nteeseganya zino mwami Musinguza Abitex mwami Katende Sempeebwa n'abalala abakubiriza Bajjo okukakana okusonyiwa mukwano gwe ko bano babadde bamukwano ebbanga ddene amusonyiwa ate nga taata w'abaana be yamuzaalamu tamuzaalanga mu baana era bakikiriziganyizaako n'agamba nti naye abaana b'okunsi babeera buli muntu abeera taata w'abaana bajafunya omukazi nze munsuubira akatale bajjano ne muwala we kati muwala we Fulawa yafunye omuwala abaana ba Bajjo bazaala babeera baana bange abaana ba Full Figure bazaala babeera baana bange so wadembe Full Figure okugamba nti Bajjo baana be ba Bajjo Full Figure kati yali awaayiza bwayiza katono onakwatidde ensaalwa linako onakwatidde ensaalwa nti Bajjo yafunye Alicia Boss kati nange kwekyo njagala kuyozayoza muto wange Bajjo okufuna omukyalo omuzungu kubanga Alicia Boss sikiwati namagoya sina magoyi omukyala muzungu mulungi ate mukozi so muyozayoza era nja kuba wayete oba Alicia yabadde amutabula ne Bajjo nga kuliga kwe yava n'awuza biki era ndowooza gyandibeeramu ebyo ebintu bino byabufuzi sibitegeera bulungi so kansabira oya wa Full Figure abeeko kyayogera kakati omukisa gwe tufunye nti yawaaba omusango bizinesi ye ya bigambo ne bwe bawaabira naye bizinesi ye ya bigambo engeri gye bali nga bonna balya ku bigambo njagala okwebaza mukulu Balamu n'abalala bonna abayingidde mu nsonga eno okulaba nga ensonga eno tugimaliriza tugenda kukwatagana ne balooya ba mwami Bajjo okulaba nga omusango tugujja mu kooti ono ayongere akola emirimu gye egy'ebigambo n'emirimu gya Pulezidenti Museveni ne mukulu Bajjo ayongere ng'akola emirimu gye egy'ebigambo mwebale nnyo mwebalire bw'ogamba nti eyawaaba ne gwe wawaabira bizinesi za bigambo Bajjo tumanyi ng'omusajja omutegesi w'ebivu ate ebivulu tabiteeka abeera mu kwogera bigambo kwakola ate manyi era ebivulu abantu bagenda kuyinga na entertainment n'ebigambo entertainment yalemeddeko nti yabadde amanyi Boss Chick ye namagoye nze nasomoozeddwa nnyo Bajjo okufuna omukazi omulungi waate ate nga alina akabina bwe kati nensalawo neŋŋamba kanve ku musajja agana okudda ewaka tayagala onakoze buli kisooka jamuleeta ebyo byaffe ebyo byawaka amaka gasigala maka oba kino kitaddewo nga kyakwekwasa obadde otidde musango si kwekwasa oli Bajjo nze ne Bajjo tebasobola kutwala ntidde mukazi muzungu ate ng'alina sente ansinga akabina akati nange Bajjo andeke nfuna akatale andeke bannaye mwonna bannayuganda sikyali mukazi wa Bajjo bw'ogamba akuleka ekitegeeza yakwesibako ogamba bwotyo ng'omwetondera akusonyiwe kiki lwaki gato kyali mukazi we sikyali mukazi we yafunye omukazi nange andeke nfuna omusajja kuba abasajja bonna bankwana Bajjo tajje wano era essaawa ya leero ngenda funa genero Bajjo tajja kusobola kusala mu maaso ga genero wasobola okugumira Zani Brown Alicia yakutiisizza Alicia ntiisizza kuba akasente kawera Alicia w'amaanyi omulaba ekyetama lyeryo Alicia Boss omanyi muntu sebo Alicia yantiisizza amate ne Bajjo ente kadi yamutaddeyo yamunkubye nnyo mu maaso teyanyizeeko kumingirizaako n'aleeta omukazi n'amugunda wehu nga yenna tolinako omusalako tusuubire Full Figure ntodde mukwogera ku Bajjo nti yagana olabira sisobola kutayogera ku Bajjo saakwesoa Bajjo ate newaka tubeerayo ewa abeerayo newanga abeerayo nga mukolayo tufe tumanyi tuli bantu bakulu nze ne musajja mulokole musajja munaddiini obugabi bw'abanga byakola nga yeetonze mu mutima mulungi musonyiye taddamu kummanyi amanyi okunfuula ddiikuula Alicia Boss Chick omwogerako ki oyo muwala mulungi mwana muto nsobola omuwasa bwana bakkiriza naye kyakwana mukwane lwakuba nakola ensobi nemukwanya ku social media naye lekafuko omulimu gwe ogw'omuntu okunfuula ddiikuula era gutiikidde kubanga ogenda kunvumya abantu baloze nti ndi mu bya ddiikuula biki by'osinga okwegomba ku Alicia Boss Chick alina figa alina feesi mwana muto ate nsobola omubulandinga n'afuuka Kim Kardashian we Uganda because I'm a brand I'm a brand okola brand wekiralya buluzungu promoting a brand yokola brand bakira batya I'm a brand maker akasuka akateeka yokuba katuufu I'm a brand maker nina dream lyasobola okufuuka Kim Kardashian we Uganda wali ebigambye nti wegombanya Kim Kardashian wegombanya bamutwalanga malaya ni ate wamaanyi mu nsi yonna kati Alicia Boss Chick ye next Kim Kardashian of Uganda